ono nyongera okubajjukiza president wa Uganda yaddako okyegere ekintu ekyo era atadde empapula n'atusaba atukwatire ebbende akati munvugire video eno mumuŋŋambire tinze shama ntaddeyo application nange gyali nga yenza akulira task force ye ku media nze nkulira Kyagulanyi task force ku media wano nze agikulira yeteekeo n'omusajja ku ntebe yenze katweyongereyo munnayuganda nakugambye njagala tutereeze ensobi eyakolebwa ng'essaawa eno mu Uganda yegenda mu maaso gye bali mu kuvuga bagitusuulemu naye ffe tugenda kikkiriza nedda. Lwaki vidiyo zino musobola ziraba nga ali mu kuddamu ebintu byenkola naye si we kiri. Ebintu bino nasooka ne mbibasomesa ne mbagamba ebintu bino mubiwe time mugenda kubiraba nga bituuse mu Uganda nga bizze kubanga ki nakugamba nze nkusomesa ekyo kye batakulaga. The invisible force eri mweno revolution. What is this revolution all about? Kati gwe byo weerabirako ku maaso g'ebyo obiraba era nze seetaaga kubikunyonyola lwaki biri bwe bityo naye nze event zino nga zizzeemu ne zituukawo njagala nkulage akakyamu akabeera kazituuseko nangeri ki ze tugenda okukola ki gye tugenda ogikawunta attacking okugirwana. Already ekintu ekitambula mu Uganda awo baasasudde ne ssente wano ku media waliwo abakuba pokopoko betumanyi abagamba nti National Unity Platform the Revolutionary Movement oba the Revolutionary Political Party yeetaaga yeegatte ekole harmonization n'ebibiina ebirala. Video nagibazanyidde kuno n'abalala kati ku live ez'enjawulo batandise okugenda nga babitambuza babiwungeesa tujja bakwata kamyu tubanyiga emimu egyo gye bataabanyiga nga mukyali bato babagambye ffe twetaaga harmonization. Munnayuganda mweno revolution tetwetaaga harmonization ya bibiina. Tulabye emikago mingi egikoleddwa ebibiina bino okubadde TDA, Go Forward, F4C, G4C nga waliwo ne busuubi obuntu buno nga tebukola wabula ekintu ekyetaagisibwa ekituufu oba harmonization erina okukolebwa entuufu ye y'abannayuganda nga ffe bannansi ne twegattira mu ambulera etya emu olaba manvuuli kola ki tikinga eyo gye bayita harmonization yeetaagibwa okukolebwa. We have to harmonize as Ugandans to put away our differences. Wetumalo ziteeke ebbali tusooke tusuule gavumenti eno then ffe tujja kusalawo ensi yaffe engeri gyegenda okuva wabula si bino bibiina kujja mu bigende mu nzikiza His Excellency Kyagulanyi oba ne National Unity Platform bakole harmonization nga tumanyi terms si ze bateesezzaako. Harmonization erina okukolebwa mu Uganda. Museveni alina okukkiriza nti tumunyize ajje tugende tuteese ku Uganda tuwaatya obuyinza bwaffe kubanga yatubba entebe ekyo tukimanyi kubanga bano ensobi gye baagala otukolako nabagamba Museveni ono atambuliza mu script ya Apollo Milton Obote nze sigenda ko wakubiddamu bino kasita munnayuganda kiba nti kituusewo nja kujja nze enkigamenti kakati wano wetuli era wetuli kati essaawa eno tuli ku harmonization eya oba alliance gye baagala otuteekamu eya Apollo Milton Obote versus oba ne Sir Edward Lwangula Muteesa ow'okumeka ow'okubiri eyatuviirako omusaayi gwe tulimu paka leero wetuli paka leero. Naye ekintu kino kyakolebwa kitya? Abangereza be baakikola ensobi yakolebwa mu Lancaster Agreement. Senga baleka ab'ebibiina bino bokka ne bateesa ne batasooka kusibira Apollo Milton Obote mu kiyumba oba mu kiruumu ekimu n'ateesa n'Abangereza engeri gye bagenda okusuulamu Sir Edward Lwangula Muteesa ow'okubiri tetwandibadde wano wetuli leero. Okitegeera ekintu kino era ebibiina bino ekintu kye byali birina okukola kya PUPU kwegatta n'abantu kubanga KY movement yaliwo ey'abavubuka abo emala efuuka ekibiina byajja ne yeegatta bwegasi PU ne KY neefuuka ki nekifuuka ekintu kimu. Basoga, Baganda, Banyankole, Banyolo, Balugwala, buli tribe y'omu Uganda awo ne twegattire wantu wamu then ne tulonda ne tugamba we are going with National Unity Platform. Kakati abantu bano kye bali mu kubala babala agreement eno bakimanyi tisenga batuteeka mu agreement bo already tebalina maanyi bakimanyi tebalina maanyi tebasobola kuwangula ba LC1 tebasobola kati baagala batapinge masannyalaze gaffe batulage nti okwegatta kwabwe kwe kwakoze eki kwe kwatuusiza ku victory gye tuliranga naye nga ffe tugamba senga bannayuganda tuneegatta tubeera tumumaze. Kino ekintu kino kiddira ddala ku mwaka gwa 1894 nga bakwata okureducinga amaanyi g'abassekabaka Biden Ssekabaka Mwanga ye yaliko okitegeera bano abazungu abatukolera police eno gye tugenda mu leero ku exercising democracy and human rights nga bali abasigadde babadde nga mu byakifere nga busiriwaza okureducinga amaanyi ago baagajja ku Bassekabaka ne batutwala mu kalulu ne bagamba nti kati abantu bagenda okukola ki okusala wabula nga luli Bassekabaka ba delegating nga budelegatinze Museveni byakola kati yabadde nga asalawo se bani alina okubeera MP ani alina okubeera RDC ani alina okubeera bwati buli kifo Museveni yabadde akisalawo kitegeeza nti yakwata amaanyi g'Abassekabaka n'agajja mufa abantu n'ageddiza kakati ne tugamba
police tekola bweti katugende ku police entufu jekola ki jekolera then tulabo bache okola kyekyo wetumazo bacha lenjinga bona ne babira bantu kituufu obusajja bugenda tutegula bano nabo babbi buno obubinja buno baddenga mukutta abantu mwebali government yewe gwa temuloza anti NRM yokabe tugenda okusiba mulimu naba opposition abadde beteeka mu bine ebikolobero kakati nabo betaaga bargaining chip naye kati baagala batuteke mu closed agreement eya Apollo Milton Obote ne Ssekabaka Luwangula Muteesa okubiri okyegere ekintu ekyo tetugenda kubikkiriza bino tetujja kukkiriza kati batandise okuvuga ekibozi kya harmonization mubanange twegatte bwe banyiga gundi amanyi g'ebibiina si kwegatta amanyi g'abantu kyekikola ki kyekisula gavumenti so si manyi ga bibiina temutusiriwaza okitegeera ekintu kino Kobote kabala omupiira guno kagubala kati Museveni script gyali mu kuvuga kati Museveni ayagala tamuzize zonna azise mbana abafere then at the end of the day bajiba tugabe mulaba wetwegase government yagudde what do they have to put on the table nga n'abantu ababeera mu zi meeting zaabwe babeera basasule akasajja ke Masaka kasombye tax nga bonna bawa sente information twagifunye dda buli abadde mu delegation ya Mpuuga yawereddwa ekizike ne bananga bavubuka bafe mwefudde cheap bavubuka be Uganda muli cheap kyovola mutandise okufiira mu bintu bya NRM emitwale 5 mbogende wa Mpuuga nga mululunkana emitwale 5 mumanye obugaga Uganda obwetuddeko naye mwe senga mumanyi sente ezaali ziweebwa Shama senga mwali muzimanyiiko wendibanga tumazo kyusa government ndizibagamba naye I know Museveni wabanga akuwa milioni 10 manya kyo mufiriza kirimu milioni 10 wakwa milioni 10 omanya mufiriza bilioni wabakwa bilioni manya mufiriza trilioni oyo bwali akuwa sente according ku stake akulaba according ku kyokola naye mu Uganda twetaaga katiba not money these are just papers we know papula what do we have a future weri awe tutunulidde abavubuka muve mojjemu omululo gw'ekisiru fena tuliyala boy tuliyala naye emitwale 5 gyotagenda na kulyamu nnaku 2 mubabateeke mu taxi babavuge omwana bamukubye sase wa Theodore Sekikubo naye abadde alwanira Theodore Sekikubo yakabeera mu parliament emyaka 15 nera still yamukyalwanira Theodore Sekikubo then mwabavubuka temumanyi na kye mwagala wama balembe abavubuka bo mulembe omwagula nyimwe benjogera nabo bana abasajja puleshi basusseeko mbagame police zitwazikozeeko bulungi nnyo kino nkibabulira ebigambo byange mark my words Museveni tagenda kujjako internet tagenda kujijjako Museveni tagenda kuddamu kutta abantu nga bwe yakikola tagenda kukiddamu wetawasiriwaza yagezaako kukikola atutiisetise nga manyi tuli babeesije bali byagenda nga natta abantu babeesije ne batunula ebbali n'atemaatema ab'e Masaka nga ayambisibwa Mpuuga ng'amanyi agenda bikola agende nabyo nga Mpuuga bwe babikolanga naye ku luno yasanga ababi ne tugenda tukwata poliisi ze nnyini era ebibozo babagamba mbu ICC nga tekwata Museveni bakulu Museveni mwali mututeko mu ICC nga n'omulundi gwe mwasembayo kumutwalayo omusango gwe mwalopa mulala ne ba advising nga mulopo omusango omutuufu mukole apiiru temwagaano giteekayo Besigye akati bakusirwaza ne Besigye ne winikiza ate mwe njabaddamu mmwe mujja bizo kusate nkyayina obusungu bw'ekasese mmwe musirwaza abantu okitegeera ekintu ekyo buno obutumbavu bwa PFF bwe bwali mu musango gw'ekasese bwagenda ne bugulopa kifuula nnenge okitegeera bwalopayo birala ICC neba advising neba gamba mugene mulopo omusango omutufu gwe bayita crimes against humanity si wo crimes wetunoonyereza tukizudde nga crimes against humanity zaaliyo so mulope zino abatumbavu abo baagala okulopa nga baagala ki nga baagala kulaga nti international community tesobola kitenda kyesobola kukola Museveni era woosanga abantu baabwe nga pato Uganda yakulaga nti foreign policy tezina kyezikola ukitegeera ekintu ekyo tezina kyezikola era nakulaga nti ono buli kikolobera akikoze naye lwaki ICC temukwata olw'ensonga temumutwalangayo kati biri acting olw'okuba nga tumututteyo munna Uganda Museveni yajjako internet ku mulembe gwa Besigye ne kugaffe n'akikola kati kugaffe fe tumuleetedde Starlink egenda kuconnectinga just watch the space bwe nakugambye ekintu kimu gwe munna Uganda kyolina okwetegekera kukalonda kukanoonya kukakuuma kukabanja kyetugenda okukola tagenda kuttira ku luno munna Uganda mu kizikiza ekyabalimba tagenda kuddamu kutubba kalulu kaffe mu kizikiza tugenda kagatta DR form ku DR form nabo bakole emivuyo gyabwe then olabe fire tugenda kubeera ne alternating polling station tugenda kubeera nayo obw'omusota tegusobola kuwajjira mu kifo kimwe emirundi ebiri nga gwe toyiga obeera mu siru kyemuga tisobola kuyigira ku nsobi zaatukoze so munna Uganda
the world is standing with us ensi eyimiridde naffe